Wetwogereranga munange Chosen Becky tebamuli bulungi eno. Naye ng'avuddeyo n'alyoka akakasa nti mwe mwena bali mu kutambuza olugambo nti Simaya baayawukanye ne bbaawe Mr. Sekajja. Olugambo luno ngambadde sinnalufuna. Ye avuddeyo n'alyoka agamba nti waliwo abali mu kutambuza olugambo mbu baayawukanye. Agambye nti ebyo mweriko munange katubeere ng'ate atukuwa akatambi kano. Bamada musembere buli awagira Chosen Becky team Chosen Becky ju bane ya musembere. Where are you my people sister bane empeta mujiraba bitu temwina kye mutugamba ate kafiga bakalambye bagambe bakakase bitu so koleke olugambo sabo luli lutambula munaya okanye ne professor ekyo takisoboka badiya kamba bulire ndi mugole na yesiri mugole atabula obufumbo mwange nyabo temwina kye mutugamba nze mugenda kutabula mugenda tuwulira kimafiya butu eno nja kuwakya omuntu ku mwami Sekajjanja Dr. Sefuko munange tatudde akyagenda mu maaso n'okuba nti no asabula Chosen Becky nabyo katubeere nga tubikuwa mwana mwe atakula wozo wenyindo manoze Chosen Becky ya blokinze esikwe nyabo aiza cyo kubloka Chosen Becky manoze akati kamalo munyeza am blocking no rocha msoke mwana mwe ngangenda ngayo njogera ku Chosen Becky ngamune nyako ngamulira ku Chosen Becky tekira opera mu manyi nokuseja bibi tekira opera ngakasena abiri umwogera ko umtika mbiti yo umanyira manyi provokinga ngatakuba ko challenge shiti jokira embabe kako bad girl has again another conversation natika mu emoji just ngasika ngabamusabula chakolo chimani ngatablockinga bad girl yezo ngatablockinga bad wange ngabula Chosen Becky kashindo lugulide kupata oyino kwetonda oyino tutya mu kibuloko ngandi bwo blocking bwana tuwa mawulire bwana tuwa kukwatako bwana tuwa basajja bogenda we bakakaba mkwano jo bogenda we kadanga nawo mkwano tujako kwa malaya bali mukazi malaya nnyo atoli malaya mpochwa okola bango sinanyele byanda byo ochano no musajja kubasa kubuze noyo yakutwala agenda kukolekawo ngana miri bo omulekawo mbwa kwa manina chafu kwa mbuzi ngo blocking ngani kumbwa we akachinga atapa makwe nyinde kuje kusimba kata nyengechi ekikulu kwa changu to tumanina tujaka manyindo banga kugayuka omanyigo bakugamba ko ngo blocking ngani ngo blocking ngwe mazi mukozeche kumbloki wegala kumanyira nzo kulonga lugamole bwabanga twakujendo ya samano yogeza tamu bakuvuma chachimbulokingisa nyabo kakati mkwana ngenda kuwenzo ngenda la 10 okusawa kumblokinga okubera ngatonjagala ulaki katondanyi ata wani blokinze badga no mjamu chibuloko banga ya nyuma nokula anyimi wabusiruwo obutuso kwebasa kumkwano gwa bawo nasira banga ya chibe kakati asengenda nyongero kusomera tufu amazima zama ne mkazi bodi mwezi olaba na expo mu high school ya bale natukama nto mwezi anyata kumanyi beki anyata kumanyi olaba wegaganga ne best man wa bawo nyawo yes sama who does that kati kwe toyiza kundunya mu tofanga lecho kubiri ozalanga kamini tomanyi na family planning chokola banga oyina kasomero kalamba Chosen Becky nozi chindaga cyo primary school mukwana nyongera kujikiza bio blocking atebindia tebinuma kubanga njanye ate nebaka toshikeza ko tumayinira ngani go blocking ngo Chosen Becky we ngane ka account kako faba kuyabira ndo kukawo ngakile video byetanyuma wana ukukolera zi challenge za bwelele etsoka te webaza ekokubiri tosima tobako kasento bako kona nyira noba kumuzikova mu malusu na kolondo na pozine bibabo nebado ngani tanga changamba blocking ko wana ngo bwa famani na tafu yabewa walona wo ojero kole chikate chidaka somera kalamba mu test mwaka bo ozalo linga mpami ozalo linga mbizi wazalira kumukungwata ino family planning ngwata ngatanga basajja mwana nitatawe kati go blocking nezi nze mukwane wafi batuzala babiri oshedit ate mama wange mufumbo goma zenyu yake mekanga tuweba kanani mutangambira kola restaurant yali kulika omma echo kubiri wali omunye ekivundu amiri byonna byogera bakwati yomuntu atayako za social media naye abakulyo okubabitu kamba wali ogamu ekivundu gundi genda bakunyigeko bakukaze ebweri tawona twasabira ngo blocking agumbo atafu kubamalayo kutobola bakatona yabbe omuggo na bo omuggo nakuteka kenyinde nene kubanga gwe singa walina kayinda kalalo ngaka bad girl wallahi singa kukutegeza na kifunga katona tegera chibi omukutera ko obule mukumi abati mani singa walina kayinda kalalo ngo kubamalayo olaba katolayo ina nyindo nene ngekuko mugugu kwa pi olo singa walina kalalo akanga kutegeza nako kumanyira sembere no dine tumongere ngani kwa handle ukubalira bige mubiri satu ngozi mu kiboko mwekera kumachanga to and block kiyama kuyama ngenda kususa atezi de bole ra umata ku kwa no block next go no kude mulala tokena ku block ngasa block ngeza mile yina se not block go fanga tula bantu atako fala kuno yimbe fala kuno ngeni zikibaba David zitalo yona tonde boy
None ndogere producer yakwe bakakufuna kito kama ya lango. Tubakoze na kusinja tubimanyi. Ayasamire. Tokamba bana bona babiri. We are summer. Obama nayo umuntu dobaka solo tikasiwa. Kazi kikulu neta malaya. Genda mukuma bito tutegere wetu. Kwa nini tafu batoka rombo kwa blocking ngazi oli musimu boiza ku blocking ngazi. Kati bukere katona zijayo. Afadhali ndizi. Ujamanye tabla kutori. Kwa blocking ngazi. Enyamo. Bana kubechina. Kubechigwe. Echigwe. Kati to basiza na kuchikiza. Tata kuche. Tata zija mchiblock. Bannange kye bakola Alien Skin ekikambwe Shaddy Awuna avuddeyo ku mutimbagano n'alyoka agamba nti no Alien Skin yandibanga takyanaaba mbwawunya bubi katukuwa katambi Alien Skin gamba Alien yanaabe ndina kawuka clip kenalabye nga alina obutakanya nono omwana ani mudura naye nga Alien tanaabira ddala buzibu ki Alien lwaki tanaaba emabega kawe yali atandise okunaaba nga alina generation oba ye yamugambangako nti genda onaabe naye kati omwana tanaabira ddala alinga mulalu yena akoza aweddewo asigazza gutwe Alien naabo olyokokola emivuyo ku bantu bananga okunaaba kintu kikulu mu bulamu omwana mukyafu tanaaba atunulanga bwayagala atunulanga bikolondolwa emulenzi olwaki tayagala kunaaba Baina na wakatambya ke bamukutte nga ine biviri ngo babisibye bwati naye ngo omwana alagira ddala nti ebyokunaaba yabivaako bana ye papa naabe kijja kulabika bubi nga papa bamukutte ne bamukuba olupiira mu matako ng'ensi yonna yonna etunula omanya abantu bakuleka ne batuuka ekisera ne bakukwata ne bakwambula ku mpaka nze mubuulidde nga tebunnabanza nalaba kwawe waffe omusajja gwe bakwata ne bamwambula olugoye ne bamunaaza ng'ensi yonna etunula lwakuwunya manege omulenzi anaabe alyoka akola obuvuyo bwe nga bwabwagala bananga okunaaba kintu kikulu muyiga okweyonja yono omukazi gwe yali yawasa obwoluba oluwanvu olw'efuuti 8 yadda wanga sikyamulaba yamugana okuddamu okupostinga yava ku intaneti oba yanoba oyo omukazi oyo yapostinga ng'ennyo nga alumya ono omujjawo ono yafuluma naye ng'era tanaaba ono Aisha omwana yasamirira lubala yamugana okunaaba oyo omwana gwe bayita simanyi jjo oyo omunyalwanda nga takyalabika mwe mukyala papa yaddawa oba papa ali depressed ng'omukyala yanoba subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section kakati nno munnange meya atubi owa Nakawa twogera ku Nubian Lee avuddeyo n'abaako obubaka bwayogera we bamaze okuba nti nate bamunominatinga katubeere nga tukuwa akatambike ng'ayogera oluzungu n'olwekyo ab'e Nakawa mumulabiranga ddala. Nubian Lee. I've just been duly nominated right now at the Electoral Commission in Tinda. I am coming for the position of Nakawa Mayor, and I have so many plans for the people of Nakawa. One of the things I intend to do is to work on the drainage system. We have a poor drainage system almost in every parish of Nakawa. Then there is also a problem of wastage management. That I'm also planning to deal with it and have a schedule of trucks coming to collect that trash and take it away. Like if the Lord Mayor, I am with the Lord Mayor, and that becomes very easy when I have the Lord Mayor coming from Nakawa. I intend to seek bursaries for single mothers and single fathers who cannot pay school fees for their children. I also intend to lobby for Nakawa using my connection to get organizations that can scale the single mothers, the women, even the youth. I also intend, since I head the Arts, Sports and Culture Department in the National Unity Platform, I also intend to focus on the sports of the Nakawa division. We have talented footballers and we have boxers. There is so much I can. Jasi ya muntu gwenesiga ne jasi webale simanyi ki jasi kyenyeza kuwa
ku byonkoledde ne Jasi weebale. Banjajinze ne bagamba tokolagana na Rama ne Rama mubi ne Jasi weebale. Nsaba Allah akuwe ky'osinga okwagala. Jasi weebale nnyo, weebalire ddala. Fifi the Queen naye wuuno alina kyagamba Rama oluvannyuma lw'omukolo. Kakati ndize nno kwogera ku mugole bwe tulina ku social media wano. Era njala mugamba congratulations Rama. Jasi jangu otwala obubaka wange. Congratulations Rama. Kakati nno Rama fenga abafumbo tubaaniriza. I love seeing people nga beeyagala. I love seeing people making it official and you know celebrating, appreciating parents ababakuliza abakyala baabwe in a cultural manner. Tukwaniriza naye mu success yo mwajiddemu obunafu bukati bwa mirundi egiwera bw'oba tonnabulaba. Ekisooka wamenye etteeka ly'abakibanda oba ery'abawakuzi b'entalo. I don't know baka bwange bugenda butwala okyayinza obbulaba n'onvuma but don't cross the line still. Naye kambu kugambe regardless. Wamenye etteeka ly'abakibanda. Oba abawakuzi b'entalo. Abalwanyi tebatera kwoleka famire zaabwe eri bantu. Ku lw'ensonga babeera n'okutya nti mu nsi yonna abantu abasinga tukimanyi nti omuntu yenna obunafu bw'obusembayo famire ye. Okuli omukyala, abaana n'abazadde. Mu bufumbo bwo buno insha Allah ogenda kutuuka ofunemu abaana tusaba Mungu akkirize. Naye omukyala kati ali official abantu bamutegedde. Era kati omuntu akimanyi nti Rama ayinayo omuntu gw'ayagala. Nti Rama ono bw'anampitirirako okunvuma nina we nsobola omukwata n'alumwa. Ekyo njagala okiteeke ku bwongo. Buli w'oba ogenda okuvuma omuntu yenna, buli w'oba ogenda okuwemula omuntu yenna, njagala ekyo kiteeke ku bwongo obwo Rama. Rama nalabye ku maama wo mu video. Kitegeeza omuntu asobola okukozesa obunafu bw'obwo obwa maama. Era n'akulumya. Kati kitegeeza yessaawa olifrectinge ku bintu ebimu by'obadde okola. Abantu abakuwerekeddeko, abantu babanyiiza. I'll be specific ku muntu omu Bebe Cool. Abantu bavumye Bebe Cool oyo gw'olaba. Abantu bamumanyidde. Ndowooza I think he's not the one running his page. Kuba nalindabyeko. Era nze okulipurayinga bafaani namala nakijja ku page ya Bebe. Yaripurayingako omuntu naye nga tamuwemudde. No. Kitegeeza Rama abantu b'olinaanye oba b'ofudde bakwano bo oba bakufudde bakwano bo baako ky'obayigirako. It's high time okyuseemu. Okunyiiga kya buntu era tetukugaana kunyiiga, naye ebigambo byeditingemuuko. Kuba kati mu bantu abo abangi b'ogenda bozza okolako entalo oba bozza owanyisiganya nabo nga bakukyokozza n'owanyisiganya nabo, mujja kuba mwagenda okukukyokooza ng'ali kagenderere ayagala kukulumya ekisembayo. Ate kati ekisembayo ekikulumya wakibalaze. That's your family. Nakitegeera muganda wange. Tandika okuteeka entalo ku minzaani ezimu ozireke. Tandika okuwakananga n'abantu politically oba mu madiini mugaana okukkiriziganya but in a clean manner. Nga temuliimu bigambo binene, temuliimu tomumanyira, temuliimu ndya kino, temuliimu. Era kati naawe entalo z'ogenda okulwana tandika okuleka famire z'abantu ebbali. Olumba oyo gw'oba olumbye gw'olinako ensonga oleme okuyingizaamu famire. Kubanga bwe nkugambye goyinza okuba nga musajja watu bwonyiiga oyogera bwogezi bigambo n'ovuma n'oyogenda mu famire n'okireka awo. Omulala ajja kukitwala ku lujja we wazimba Rama.
ogenda okuva gy'otambulidde ng'omusajja okugiriba dduniya oddeyo eka nga birala yensonga lwaki nagambye nti nno mu kusanyukaakwo olina amateeka ge wamenyeddemu ag'abalwanyi oba ag'abawakuzi b'entalo bakibanda abasinga tebalaga famire zaabwe kizibu nnyo ku lw'ensonga baba bamanyi nti balina emiswiba egimala ate baba bakimanyi nti nabo ng'abantu wadde bakibanda balina emitima emigumu omuntu waba akukwata ewaluma okunafu yakwata famire gyayingiramu. That's why nti olaba nti ne mu real life the cartels abantu abannantalo basentalo abasinga tebalaga famire zaabwe simply because they want to be protected, babeere safe okuva eri abo ababalinako obuzibu nabo be balinako obuzibu. Nina video zendabyeko wano nga zisaturating nga kale tezibadde nnyingi but it caught my attention nga omuntu addira obuwanguzi bwe kubanga nzi kino kiyita buwanguzi si kye kintu kiremye n'abantu abakulu abakusinga emyaka okukola mbuyita buwanguzi okuyita obuyisa abantu be wayise ne bajja kubanga eriye yali akoze omukolo nga gwa birthday n'abasatu n'atabaweza okitegeera kati nze ekyo nkirabanga buwanguzi era nkirabanga kirimu okwagala kirimu gwe okubeera omwesimbu eri abantu abo b'oba oyagadde naye nkirabye nga waliwo omuntu akyekuusiza ku kuvuma nti kale omuvumi awasizza bamubeereddewo bamuwerekeddeko n'aweesa amaka g'abandi ekitiibwa nti baddidde obuwanguzi bwo nze bwendaba nga it's a milestone of someone of your age. It is a milestone kubanga obufumbo commitment si kintu kyangu. It's not easy okera kwancha nogamba nsazeewo kati ngenze noono kati omuntu waddira eyo success nabeera nga agirabinga ku nsobi iyo nti obufunidde ku kuvuma yo it hurt me nengamba kyemugamba Ramon ne bano abamuwerekedde bamusasulako okubavumira abantu nti nedda Ramon yayagala abantu be n'awagira Alien Skin n'awagira Bebe Cool n'ababeera nga bantu be nga takyuse nti kati essaawa eno n'ekyo tebakiraba oli addidde obuwanguzi bwo bwonna because that is a success to me. It is success ne ku bantu abalala wadde abantu wano badde wano ne beegeza it is success. Kyovulaba omuganda agamba omukolo si munnyo kyogusanga mu buli maka kitegeera kati yaddidde success agirabinga ku weakness yo emu alese okulaba ebirungi 10 byolina ajjeyo ekibi ekimu. Yesaawa oddirizeemu, yesaawa entalo zikendeeze, yesaawa otandika okuleka ebimu bigende, yesaawa nga bw'oba ogambye ono fifi simuleka koma ku fifi tosukka fifi kubanga abantu naye wabaleze weakness yo ye famire yo. Kuno kwaliko omuwala yavumako ku muntu gwe mmanyi naye nga tamulabangako naye omuwala yapostingangako kuno ebimukwatako yaddamu okufuna essimu okuva eri maama we ng'atudde ne gwe yavuma namugaa kati mpaayo ensonga 5 maama we atuddewo aleka abaana yabalekera maama we kweganga omuntu gwavuma gwakulyetingako obulabe agenze empaka gwe gy'olina weakness yo wakati. I've never seen that girl posting again n'account bayagifuula private, I don't know. So kati Rama bw'oba ovuma fifi muvume okome ku ye naye n'okuwemula kuno kati kuleke kwa maama omulaze ensi baleme kutandika gamba maama we nejjejja omukyala n'abantu abakuwerekeddeko abamu abatawemula nze I was even surprised oli musajja amanye eddiini yo, you even recite Quran. Can you try to edit your words? Can you try to clean your words? Ekirala entalo zibale abantu wabalaze nti naawe olina okwagala kitegeeza olina weakness. Buli muntu yenna alina okwagala bane weakness mu kwagala okwo kati ddirizaamu bino mbikugamba nga muganda mukulu nze ndi mukadde wa kkanisa nkubuulira ddirizaamu kati omuntu akyasobola okukwata ewaluma kuba baategeddewo wakonfaminze kati kwatamu ddirizaamu linnyamu ebigambo byange muganda wange
bwetetambudde wadde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olaikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.